Essula eyokusatu. Obajjukizenga okugonderanga abafuga n'abalina obuyinza, okuwuliranga, okweteekerateekeranga buli kikolwa kyonna ekirungi, obutavumanga muntu yenna, obutalwananga, okwewombeekanga nga balaga obukkakkamu bwonna eri abantu bonna. Kubanga era naffe edda twali basirusiru, abatawulira, abalimbibwa, nga tuweereza okwegomba n'ebinyumu ebitali bimu, nga tubeera mu ttima n'obujja, ab'ekyayisa era nga tukyawagana. Naye obulungi bw'omulokozi waffe Katonda n'okwagala kwe eri abantu bwe byalabika, n'atulokola, si lwa bikolwa eby'omubutuukirivu bye twakola ffe, wabula olw'okusaasira kwe, olw'okunaazibwa okw'okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, n'okufuulibwa abajja Omwoyo Omutukuvu, gwe yatufukako olw'obugagga ku bwa Yesu Kristo omulokozi waffe, nga tumaze okuweebwa obutuukirivu olw'ekisa ky'oyo, tulyoke tufuuke abasika mu kusuubira obulamu obutaggwaawo. Ekigambo kino kyesigwa, ne ku bino njagala ggwe okakasizanga ddala abakkiriza Katonda bajjukirenga okussaako omwoyo ku bikolwa ebirungi. Ebyo birungi era bigasa abantu. Naye empaka ez'obusiru n'ebitabo ebirimu endyo z'okuzaalibwa n'ennyombo n'okuwakanira amateeka obyewalanga, kubanga tebiriiko kye bigasa so tebiriimu. Omuntu omukyamu bw'omalanga okumubuulira omulundi ogw'olubereberye n'ogwokubiri, omugaananga, ng'omanya ng'alinga oyo akyamizibwa era ayonoona nga yeesalira yekka omusango. Bwe ntumanga Atema gy'oli oba Tukiko, fuba okujja gye ndi mu Nikopoli, kubanga nteesezza okumalira eyo ebiro eby'empewo. Fuba okubasibirira Zeena ow'amateeka ne Apolo baleme okubulwa ekintu. Era abaffe bayige okussangako omwoyo ku bikolwa ebirungi mu bigambo ebyetaagibwa, balemenga obutabala. Abali nange bonna bakulamusizza. Olamuse abatwagala mu kukkiriza. Ekisa kibeerenga nammwe mwenna.